Ffamire ya Chawusi Sozi Salonga esangibwa busabala basatiro lw'ekibinja ky'abantu abeeyisa abafini balumizza okuva ekyagwe ne masiko okulumba amaka gaabwe ne basawa emmere n'ebintu ebirala. Sozi agamba nti baganda babiri okuli Fred Ntambi ne Fred Galauzi basooka okugenda ku kibanja kino n'omubaka wa pulezidenti Makindi Ssaabagabo era ne basalirwako ekitundu ku kibanja kino kubanga baali bamu nnyo mbeera ensonga ne zigonjoolwa. Enkaayana eziriwo ez'ettaka waliwo abantu abaagala okutwala ettaka lyaffe ery'oluggya wano bwe tusibuka. Abavudde ekyaggwe bagamba nti lyabo ate naffe abawo wano tetumanyi nti waffe kubanga batuzaalidwa tera bwe tukiridde. Ono ategeeza nti wajja abalala ab'enjovu ye bagamba nti sibamunyuma nga bavudde Kyaggwe ne basaka mu budde obw'ekiro nga baagala omugabo ku kibanja kino ne basimbako ebikono n'essengenge. Ono abalumiriza okutambula ne babuloka abatisatiisa batendewalire bawe ekibanja kino. Ng'ate erimu ebikubira ebikozi ki biweddewo n'amaaso gaffe ng'ate ffe abamu tukinamu omukono nga tulinga abagamba nti kawedde akakitulumibwa tulumbawaddako. Kerespo Lusango yakulembeddemu ab'Ekyaggwe mu lukiiko luno ategeeza nabo bali ab'omu maka n'ebintu ebyogerwako ebusabala nga balina okubyenyigira mu kulasa empyangu gwe baakula bawulira nga ly'ettaka eriwerako ebusabala n'ekibanja kwekiri. Naye okkiriza nti naye gy'ava naffe gye tuva. Lwabaagala ensimbi bannaffe oba abaana baffe abamu engero byagala eby'ensimbi baleetawo embeera eyo ey'okutabuka ey'okwagala batundewo babbewo baleese babulooka bakoze batya. Kale ne razza enkiiko zino ezimu ze tulimu. Olukiiko luno lubaddemu okwanyisiganya ebisongovu era babulooka abagambye okutambula n'abemasaka n'Ekyaggwe bakutte amajjambi ne batandika okusaba emmere n'ebirala ng'ate kyakanyizibwako mu kusooka okuyimiriza kyonna ekikolebwa ng'ensonga zino bwe zigonjoolwa. Nga bw'osuubira ozze kukola abanoomanga ogamba nti wateekawo ssente walina okusigala nga bwe wali ekyo kibagamba. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.